Okwanjula Ne Mbaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Kulikayo omukwano omulango bali kuberanga owaya kaddeko buli Sunday noga nti nokola be Delta TV guno omukolo gwaffe gwa kubiri manyi ogwesunze abantu bokunasa mukwesunze abamuza abasayuni abamirembe akedi kyawo gye neerabidde dembe lyo wawalala we neerabidde kale abokunasa manyi omukolo gwo mugwesunze ate n'abokunkuruma manyi mugwesunze mwe balinye okuberanga mulaba Delta TV munnammwe gwendeeta Shamimu wamme Shamimu Nalunga mwana yalungi bwoyo mwana yalungi wabannanga ninga sinaba mukutuusa kona lulungi oyo kugamba nti mukwano beerango yitako ku Sharitas ya clinic bakoleko enviiri ku Nkuruma Road oba kale ku Nasa ku kizimbe walinga eddwaliro lya KCC etukola enviiri zonna enjala makeup retouch weaving ate nga tetuseera ate era nengamba nti genda ku City Bridals babeere nga bakolako nga bakuwa gowns ne cheney dresses ne maids dresses bannanga ba City Bridals balina n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road ekitegedde mukwano nga tonnagambye nzijja wakato kakati ne mukwano ke kaseera nkutwale ewa Afande wali eri ebuwambo mu bibbo tugenda mu maka ga Afande Lugoloobi Muhammad omwami Kijambu Robert Haman teyatidde yagambye oba Afande oba alina ranka ki oba ye ose atwala ebuwambo nze njagala y'omukazi nze siitidde oba banankuba kibooko oba bananga amasoke mutondere nti Jambo sa abali yako Afande teyatidde naye nga mutuufu yabadde tayiza butatya ku mukazi gwe yafunye Shamimu Nalunga nga mulungi Shamimu nga manyo sanyuka Shamimu nga yanyumye Shamimu nga ina kafiga akalungi obutuufu mwami Haman ne bootaatidde ewa Afande wabadde olina okugyayo omukazi okubanga mulungi nnyo bamaze bonna ebbanga eriwera balina abaana baabwe ate nga yategedde nti Afande okumulaga nti akuwa muwala we olina okugenda ng'oli w'amaanyi already era n'ebintu byatute yabadde by'amaanyi yawadde jjajja yakuza Kabada yawadde maama Entebbe yawadde taata Entebbe kuga buli omu eyakuza eyazaala eyabuulirira eyatendeka eyasomesa bonna bavuddeyo n'ebirabo mwami Haman ng'oyagala Shamimu naye Shamimu ali so likeable leka nkuteeseko omukologo essanyu eryabaddewo abantu bokunasa nga basanyuka kubanga nange ndi Team Nasa Road oye Sharitas Hair Clinic of course yamukozeeko tova ku Delta TV nkwagala nnyo bali kubeerango kyalaba Delta TV tuli Buwambo mu bibbo mu maka ga Afande Lugoloobi era nga tuze kulaba muwala we Shamila Nalunga nga munnange yasize nagamba nti taata sigenda kuswaza genda kuleetera omwami mu butongole era bwatyo Shamila agenda kubanga yanjula omwami we Haman Robert Kijambu nanti na masanyu ka mama ulezalo mwana wase kufuna kamoyo katakwe walokukaba mami babela tana jisolya kumapera decoration golaba nteekateeka eraga nti abakuba beetegekedde nayagadde emkala ya Shamila yakozeseza kye bayita shouting colors era nga kimanyi nnyo nti every mistake in art is a design ensonga lwaki olaba nti mulimu langi ez'enjawulo mulimu animal print mulimu ne colors ez'enjawulo byonna nga bikolebwa okwongera okulabisa obulungi omukolo gwe bambi abayambako mama wange ne mufuba kunkuza mwebale mwena bebaza era okale atilabayo nange nkuze bambi abanyambako ng'ogyeko onteekateeka ennungi eyabadde ku ludda lwabako ate Shamila naye yeefuddeko n'ategeera nti olunaku lw'omukolo teruddibwamu era bw'atyo wabaddewo ne ka separate tent oba kateete ak'enjawulo nga kano abazungu bo bakakazaako kya gazebo ebeera erabika bulungi nga mulimu entebe ennungi era we batyo twesinga okulaba Shamila ng'atuttewo omwami we kuba bambi nga wanyumye munyamukisa kasima abanjola gomesi ya mama eyadimikanga buli kiro jebaza okumanya nga Shamila yatwala obudde ng'ategeka olunaku lwe bw'atyo ye teyakozesezza kaguwa nti abagole ke balina okusala yataddewo oluggi ng'agamba abako nti bwe banaabagulira oluggi luno bajja kuba bayingidde era nga ne buli kimu kye banaasaba taata ajja kuba ng'akibakolera ke kaggi nteekateeka mpya taata wange ateye erikanyama wange nnyo abataka b'e Buwambo
afande bamwagala nnyo era ng'olwategedde ku mukolo guno bonna baatuuse mu budde nga bambadde bulungi ng'abaganda ddala anti bayambadde gomesi wamu n'amakanzu. Kunkuza empisa yebale ngalopera tata kilo kimuwala mu makubo tabuuza abantu oyo wabula yanyamba nga wadde yali yankeeta. Shamila obuwangwa bumuli ku mutima era y'ensonga lwaki ne bwe yatuuse ku kukola keeki kwabadde keeki yasazeewo gikola mu ngeri ya nsuwa. Teri atakimanyi nti amazzi agava mu nsuwa nga bagawunya bulungi ate era gabeera ganyogoga bulungi. Kati neyalidde ku keeki ya Shamila yamuwoomedde. Katonda oyo nyini byonna ssebo Katonda w'obuyinza nze bunnyanukula enjagala okwebuga walala lunaku lwa leero Katonda w'obuyinza engoma. Emikolo bwegiti egy'okwanjula olw'okuba nti ababeera basingako babeera bakulu babeera beetaaga ebintu ebinaaba beesabeesa nga bako tebannatuuka. Bwe kiteekateeka ya Shamila yabadde nnungi bwe yataddeeko abazinyi b'amazina amaganda okubeesabeesa abako. Nga bako tebannatuuka wabeerawo enteekateeka y'abazadde okujja okwebaza ku bantu baabwe naddala maama anti maama abeera talina kulabika mu kidaala ng'obuwanga waffe bulagira nga bako tebannatuuka. Yaweereddwa omukisa naye n'awoza ku bantu be. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli omu alina kyatukwatizzaako bannange Mukama abaddizeewo tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange tuli wamu nammwe buli alina omukolo gwonna oguba gutwetaagisa weetuli tubalindiridde tuli beetegefu okubeera nammwe alhamdulillahi rabbil alamin. Bw'atyo ne taata olw'okuba nti osi atwala ebuwambo era babumanyi nnyo naye yavuddeyo najja neyeebaza ku bantu b'ebuwambo olw'okujja mulungi okulaba nga muwala we aleeta omwami mu butongole. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bannyabo ne bassebo nsanyuse nnyo okubalaba, tusanyuse nnyo okubalaba mu lujja luno. Buli omu gyavudde ebule n'ebweya tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Bazzi bulungi era nga ekibakulembedde kyekyo kyennyini ekyetaagisa ku mutendera ogusooka ku mwana okuzaalibwa mu maka ekita ekiggula luggi. Baleese kya soda olw'ensonga nti amaka gano masiraamu kitwalibwa butereevu mu nnyumba. Enteekateeka ya Shamim buli kyogenda okulaba wado kyanjawulo. Bulijjo tutera okulaba nti abaana babeera bajja okukola omulimu gw'okugema bambala uniform z'abasawo. Shamim yakiggyeewo ye n'asalawo okubambaza animal print. Animal print yamukoze ne mu decoration, animal print yamukoze ne mu bintu eby'enjawulo era bwe batyo n'abaagemye nabo bayambadde animal print nga bali smart ne bajja ne bawulabako ku bataka. Mbeereyo nga bakugulira njagala nkuwa akawoowo. Sebajja
Omukolo gwonna oguli mu Buganda, ekitiibwa kya Buganda tekirina kwerabiro era nga gwe mutendera ogusooka nga bako bakayingira mu kidaala bakituukiriza bulungi. Baana bange abasawo bwe mugemyabo musanzemu mulwadde ye taata bulwadde ky'obumuluma taata abadde muyinnyo nnyo naye okusinziira ku profession yange tenzikiriza kwogera kibadde kimuluma ewamu asoma S6 omusawo mumwongereho engalo ez'amaanyi taata yasoma S6 osobola osoma obusawo nga tewasoma S6 era amazina gabadde agazina bagayita yolo omudidi tumulabye bwayamuka bwakka taata kkiriza nsembereko mbuuze ku wasawo ita mu bwangu temweyanza nse robert yabikola webale nnyo kwasa mwana muleze katumwa nga bwotegeka ate okuleeta baddako muvuuka mutambuze abaana abo kabakubuuzeeko wamu naffe nyabo shami yali atya abaana bange bigambo si bingi nnyo ekanzu gwe tayiruka obumaze ako bayinza okukalagira omwaka mulamba kekagulawo n'amawulire agakuyitako kyejo katumwa buvuka mutambuze owankwasimu olabye omulembe gwa fiitingi ne gomesi fiitingi